Okuva omwaka oguwedde Profesa Badru Kateregga atunka ne mukyala w'omutojjole Irankunda ku nsonga ez'enjawulo. Profesa zaawulirwako ng'alajja n'olw'omukyala w'ono okumuliisa akakanja ko n'okwagala okutwala ebyobugagga bwe era ensonga zaatuuka dda ne mu mateeka. Bakazi batulimba ne batutimba bbula. Owulidde bw'ojjula omukwano otamiira n'omalaga muwane by'otandikoze ki. Kateregga atubuulidde nga bw'agezezzaako okufuna obwenkanya naye akyalemereddwa nga n'ensonga zino yatuuka n'okuzitwala ewaduumira poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba. Eyakkiriza okuwuliriza ensonga zaffe era n'alagira emisango gyonna poliisi gye yali ekanyuza eri CID giddemu okunoonyerezebwako. Yakiragira ekyo naye be yalagira baagana okukola ki okuteeka mu nkola ekiragiro kyo. Kati olunwe alusonze mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango mu poliisi ki CID okuba omuziziko mu nsonga zino. Kimbuzizaako embyebya mu bulamu bwange. Tali omu naye kati ow'amaanyi ataddemu amaanyi agasinga yoyo simutidde kubanga naye yantambadde. Ono yeewuunya okubanga nakati takkirizibwa kuyingira mu maka ge agasangibwa e Buziga. Ne tuwaaba kubanga okuwaaba is our fundamental right. Ebintu bibino bigenda biggwawo tewali afaayo. Gye tuwaaba be bakwano booli we tuwaabira. Profesa Kateregga ategeezezza nti ebbanga ddene abadde asirisa olw'obulamu bwe naye asazeewo yeerwaneko nga tekinnabeera kikeerezi. Bw'otuuka ku bye tutuuseeko byonna tuyinza kusirika nga bakunyigira muli. Emmotoka zaffe ziri followed. Nja kuwulira nti olijja Profesa bamukubidde esasira ki. Bo bannamateeka be nga bakulembeddwamu Fred Muwema bagamba tebajja kuweera okutuusa ng'omuntu waabwe afunye obwenkanya. Saidi yaffe nga balooya omulimu gwaffe mwangu nnyo kulaba nti buli kisoboka kyonna mu mateeka kikolebwa okulaba nti interest za client waffe tuziprotecting era kyetuliko kusaawa eno. Era bagamba baakuddamu okuzuukusa emisango gyonna. Twawandikira DPP ne tumusaba ne twemulugunya ne tumusaba bayite fayiro bakitulemu era DPP n'ayita fayiro kati myezi 3 era fayiro ekwatidde ku CID headquarters. Kati twebuuza kakwate ki interest ki CID gyerina mu fayiro ya Profesa. Yayogerera poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke ebyogerwa ku poliisi abisambaze n'ategeeza ng'emisango egyogerwako Ssaabawaabi wa gavumenti bwe yawa ensala ye. DPP says that these people should go and settle their matters in a civil suit. They are aware. Kubigambibwa nti poliisi temuyambye okugenda mu maka ge, Kituma ategeezezza nga poliisi bwe bagoberera amateeka. Do you want your property? Yes. Do you have a court order? No. Police can only enforce the desires and wills of the parties in accordance with the law. Ensonga za Profesa Kateregga ne yali mukyala w'ejjole Irankunda buli lukya zirandanga mabeere gambwa.